Baniriza wano ku Uganda kyannaku nga bulijjo nasalawo bawanga batuusaako sitole ezigonjoola ensonga naye nakwali tugezezzaako kubanga tuyigako mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'ennaku nnya bukyanga omukulembeze w'eggwanga afulumya biragiro eby'okubaamu nno takisi teziddamu kuyingira Kampala, bodaboda teziddamu kuyingira Kampala. Nenjagadde nkwekoko ku history w'ekibuga kino Kampala ne taxi park wano wennyini gy'olengera emabega temuli mmotoka n'emu nga bw'olaba obumotoka obulimu mmotoka mbale 1 2 3 4 5 6 7 mulimu emmotoka 7 ate nga zino za buyonjo naye mu biseera bya bulijjo wano osangayo emmotoka hundreds and thousands of taxis in and out ezifuluma ng'ate bwe zituyingira. Old tax park eno erina emiryango egiyingiza giri emiryango 2 ate ng'emiryango egifulumya giri emiryango 2 still, so gye emiryango 4. Ogumu guli ku mukono gwange ogwa kono. That is gwa kono guno left hand side ate omwogo gunga gufulumya omulyango omulala ogufulumya guli ku side yange eyaddyo gwego omulyango gwokubiri ate mabega eri gyolaba waliyo emiryango 2 wansi gy'emiryango egiyingiza mu paaka eno, so kitegeeza muno paaka eno eyingiza emirundi 2 ate nefulumya emirundi 2 naye mubeeramu akanyigirizo kangi nnyo oba omugwetoko mungi nnyo ogw'emmotoka. Paaka eno yetoleddwa ebizimbe bingi nnyo okuli ekya Majestic Plaza abasinga mukimanyi ekiri eno side gyentunudde, okuli ekizimbe ekipya kye bayita Park View Shopping Center, okuli Royal Plaza nga kino kya mwana mulenzi oba mukulu amanyiddwa nga Sudir, okuli Temiseewo Mpoza Plaza side zeri nakyo nja kuba nkibalaga, okuli kino kye bayita Hana Shoppers ate side za wansi kuliko Paka Enkadde Mall ekyo kye kimu ku bizimbe ebyeterodde Paka eno Enkadde ate side zeri waliyo Anet Plaza, side zeri waliyo ekimanyiddwa nga Aponye Plaza. Ebyo ebimu ku bizimbe ebyetorodde Paka eno naye nga just okujjukizaamuko katono ku Paka eno ebyafaayo byayo n'okulaba muno omwaka guno 2020 otuuka katulaba mu mmotoka n'emu oluvannyuma lw'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ebyafulumye. Kijjukirwa nti no mu mwaka gwa 2023 Paka eno we yaviirayo ddala ekibiina ekimanyiddwa nga ekya UTODA, Uganda Taxi Drivers Association ekyavaayo okulaba mbuno Uganda Tax Operators Association UTODA okulaba muno wekyaggulibwawo okulaba muno kikontrolinga Paka eno era nga by then walingawo emmotoka ezasookamu mwalimu emmotoka ezatuuzanga abantu 10 era nga yalinga nga Pijoti omwaka 2023 ate mpaka kati we wajjawo emmotoka ezituuza abantu 14 naye ng'ebiseera ebisinga taxi zino zimanyi nga matatu zituuza abantu 16 era ng'eno ebadde business ey'amaanyi ennyo wano mu ggwanga Uganda era nga bannayuganda bangi nnyo bagifunyemu okuva eri mu mwaka gwa 1973 mpaka kati mwaka gwa 2022 ebiragiro eno ebyakoze ki ebyafulumidde. So mwaka gwa 2007 kigambibwa muno Paka eno we yaggulibwawo okulamu netandika okubanga etwaza abantu ng'eyingiza abantu mu kibuga n'okubanga mwosanga emmotoka ezifuluma. Nja kuba nkulagako ku stages ez'enjawulo eziri mu Paka eno. That's why eyitibwa Paka Enkadde kubanga eruddewo okuva mu mwaka gwa 2000 mu mwaka gwa 1907 mpaka mwaka gwa 2022 yensonga emu lwaki Paka eno eyitibwa Paka Enkadde. Wabula mugenda kunzikiriza nzijeko akantu kano kubanga eddoboozi lyange mpulira ndi stressinga nnyo ate nga mu kibuga temuliimu nnyo bantu bangi. So n'olwensonga eyo in a few summary there was very few but classy taxis in the transport industry. Good mechanical condition was a must for all vehicles unlike today. Embuno ennaku zino akasente ke kafuga embeera y'emmotoka eyingira mu kibuga Kampala n'eruli ng'ebiseera biri nga abasaabaze batono ng'era emmotoka z'amaanyi era nga emmotoka etali mu mechanical condition nnungi tekkirizibwa kuyingira mu kibuga Kampala. So service industry eno ezimu ku ezo ezitwalibwa okuba ez'omugaso ennyo era ezicontributinga akasente akangi ennyo mu kibuga Kampala oba ku byenfuna by'eggwanga. Kigambibwa okuba muno bangi nnyo bagyagala ate abatine ennyo tebagyagala era mu bulamu bw'Abannayuganda kiragira muno bitundu 9 ku buli 100 waliwo omuntu omu yali alinnyeekoko ku taxi eno. Ekitegeeza muno abantu 10 ku buli 100 beebokaboka batakozesangako ku ntambula eno eya taxi era nga kigambibwa mbuno newankubadde at a time walingawo taxi nga ntini nnyo not even President Museveni could avoid it. One day his helicopter failed and the convoy was not nearby but a taxi was readily available and served the day. Kitegeeza muno n'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni yali akozesezzaako ku ntambula eno eya taxi. Si yeka wabula nagambye ebitundu 9 ku buli 100 bannayuganda abali mu ggwanga lya Uganda baali bakozesezzaako ku ntambula eno eya taxi. Kitegeeza muno waliwo lumu mukulembeze w'eggwanga bwe yali alina okuba nga alina gy'alaga helikopita ye neegaana okukola
bwe yagaana okukola convoy ye teyaliiwo, yakozesa entambula eno eya taxi. So from back then, dissatisfied Ugandan drivers working for Indians and tired of being unhappy, era nga bano abamu baalinga nga bakolera bitongole ebimu ebya gavumenti, nga Lawrence wagenda okulagako side zeri wammanga, olabe muno abantu bo bamusooba era abantu batini nnyo abali mu ggwanga abali mu kibuga Kampala. Lawrence laga ku bantu ebigenda mu maaso mu kibuga Kampala era nga wengezaako bagamba muno. The industry started establishing itself in the 50s, not as an organized business because everyone was trying to earn a living. From the start there was no defined stages like it is now. It was not until mu mwaka gwa 1956 when the first organized stages were introduced, and these were for the long routes like Masaka, Jinja, Bombo, Luwero, Mitiyana, Entebbe ne Bugerere. They were later followed by a city service pioneer permanent stages like Luzira ewali wasinganganga okubeera abantu abangi newali ekkomera ly'eggwanga Uganda, Bwayise, Mulago and Natete. Zo stage enya ezasooka okubeerawo ez'amaanyi. So lwaki abantu abasinga basooka ku stage zino ezeewala? Because wabanga bavaayo ebyamaguzi ebyenjawulo ate nga bitwalibwayo ate nga n'abantu bajje Kampala. So long routes all up country taxis took time to be established, mainly because of the Asian merchants who dominated the trade those days. It was mainly for trading purposes that people traveled long distances, and the Indians filled in the gap with a system of loading goods ku lole zimanyiddwa nga zi forward bwestyo. Era mwaka gwa ndoza ogwenkaaga awo lole zino zalinga z'amaanyi, sometimes taking more than a week before they came back to Kampala. One such route was from Kampala to Bugerere, Jinja through Gayaza via Bwegere. People on this route knew when the Asians were coming and wait of instead of traveling to Kampala, explains nga bagezaako okola nga bakozesa embeera eno ya taxi. So mwaka gwa 1990 awo embeera nebeera ng'ekola ki ng'etereera. Waliwo omwami baali bamuyita Kiberu ng'era ono afunye mu taxi zino okumala emyaka 5 waddu, era nga y'omu kubakkiriza okuba nga balina taxis ennyingi ennyo mu kibuga Kampala. Ono yanyogezaako okwogera naye nga mbuuzaako ku mbeera ya taxi, n'angamba bizinesi eno ebeezezaawo abaana be, ebeezezaawo ekonomi y'eggwanga n'ebintu binnyo. So kyamunyize nnyo okulaba nti nno ekola ki eggalwawo. Era yangambye bati nga the first taxi I drove in 1960s was a Morris 5-seater. From the 1950s to the 60s, the cars of choice were Morris, Zephyr, Algeria and Oxford. All these were 5-seaters. It was not until mwaka gwa 2006 ne webayita Peugeot eyasooka otuuza abantu 10. Era ng'eno bali bagitumye ekinnyo banga bagikazaako erinnya lya bata. Kati buno bukikumi bwammwe bwe mulowooza bwa wano juzi wano. Era munnange ensonga z'ebisale zasinziranga ku ki? Ensonga z'ebisale zasinziranga ku ngendo gy'ogenda. Bw'oba ogenda Masaka nga bakukyajinga ssente za njawulo, bw'oba ogenda Jinja nga bakukyajinga ssente za njawulo, bw'oba ogenda Bugerere nga bakukyajinga ssente za njawulo. So ebiseera ebyo ogenda Masaka bakyajinganga siringi 8, ogenda Emitiyana nga bakukyajinga siringi 4, era nga bw'oba ogenda ewantawala bakukyajinga siringi 3. Ontegeddewo nnyo. This meant that if we managed to fill a 5-seater yalinganga akola siringi 1.5 by then. So engeri omuntu gyafunangamu emmotoka mu myaka egyo okutuuka katulenga buli omu ayina emmotoka gy'asobola okutwala mu kibuga Kampala n'okutuuka okulaba muno o taxi park yaffe teriimu mmotoka n'emu olunaku olwaleero. Ki ekyabeerangawo? There was a need for more cars. Unfortunately, it wasn't free market like it is today. An application form yajjuzibwanga era ba agent dealer nga omanyi tuyita ba car block ennaku zino nga bajjuza form eyo. So ng'osooka n'obagamba emmotoka gy'oyagala egenda kukola mulimu ki era ya mugaso ki? Ontegedde bunyo. So mwaka gwa 1970 begata amateeka ge begakola ki bwe gaaliwo. So Kampala City Council KCCA, it was known then, started registering taxis mu mwaka gwa 1973. A year later mu mwaka gwa 1974 it began charging registered taxis 50 cent levy nga gwe gwali omusolo, era nga kati omusolo gwe twogera gwa mitwalo 10. Mugujjukira akajjagalo akaliwo mu kibuga Kampala emyaka ng'etaano emabega ng'abantu bagaana omusolo guno. So katogereko ku organization ya taxi ezo okuva mu mwaka gwa 1970 okutuuka mu mwaka gwa 2020. The park was one stop for all public transport, safe for the buses.
It had lorries, pickups, washing bay and a garage. Where present day Boyogere stage is located, there was a garage that says eyalinga emanyidwe Yamaha Centers. Awo we wali Freedom Tree commonly known as Omuti Gw'Eddembe. So ewali story gundi Boyogerere eri wali mulengera wali wansi Bugerere Kayunga nja kubambalaga akapanda ako awe walinga Omuti Gw'Eddembe era Omuti Gw'Eddembe ogwo gwalinga mu garage ebiseera ebyo garage eyo eyayambangako okulamu ne motoka zine zajjanga mu kibuga Kampala zabeeranga zikolaki zibeeranga zikanikibwa nga teziri mu mbeera nnungi. So ewali ate stage y'ekinoni okyegedde kinoni stage eyagendanga e Masaka awo we walinga washing bay eyo stage gyenjogerako eri wansi wali bwe walwensa so kusikira nolabayo stage eyo we walinga washing bay mwe bayolezanga emmotoka zino mu mwaka gwa 1970. Lwaki nkulaga ebyafaayo bino byonna kubanga tutuuse mwaka gwa 2022 nga old tax park essaawa zino wenjogera mulimu emmotoka zosobola okubalira ku ngalo emmotoka 7 zokka oluvannyuma lw'ebiragiro omukulembeze w'eggwanga byavuddeyo n'akolaki n'agamba. So katogereko ku ngendo ezaali empanvu. So engendo ezaali empanvu by then central government eyali ekulibwa omukulu amanyiddwa nga Nasul Abdu mu company of Ajim Musa Sebirumi ayalinga atunda soda mu paaka eno ennyini gyola akatinga mugenzi yavaayo ne babaninga zonna emmotoka ezaali zigenda emngendo empanvu so that bazizza mu bus park emanyiddwa nga bus park y'Abaganda. Abajimanyi nja kuba nawo mbatwala mbalageoko. It was during the same rally that a decree allowing vehicles belonging to high-ranking government officials to load as soon as they got to the park was passed. This gave birth to what is today known as numberless. Ekigambo ekyo numberless temanyi gye kyava n'ekigambo kino numberless kyava mu mwaka gwa 1973 awo ng'abasajja abafuga ebiseera bye bavuddeyo ne bagamba nti nno emmotoka ali mu bitongole bino ebya gavumenti bwetuuka mu paaka ejjulizibwawo n'egenda. So mu myaka gy'ekinaana politics became more entrenched in the industry. So in Natete stage commonly known as Magoa and another man who later became Uganda's ambassador to Egypt during Obote's regime formed the Kampala Tax Services. Unlike in the olden days when the old and the uneducated manage the taxi business, nowadays you have to graduate venturing into tax industry. Says it was in May mu mwaka gwa 1986 that Utoda was born. In 2012, Utoda lost the monopoly to run the taxi business in Kampala, opening up to bus services in the city center. Ontegere nnyo. So wano wenyimiridde akapande kandi wano ngenda kuba nsikamu katono nnyo wano nkulage ejjinja lya Utoda eryasayiningibwa mu mwaka gwa 2023 era nga lino lyaliko built by Utoda Kampala district otegedde bunyinyo branch wano nga kiraga the 1st October 2023 kinajjukirwa muno Utoda yafiirwa omulimu guno ogw'okubanga ekubiriza taxes mu Uganda mu mwaka gwa 2012. Ekisanja ekyo ani yaliko nga road mayor omujjukira nenja kuba mugula. So byemu ku byafaayo by'ekibuga kino oba bya tax park nga bw'ogiraba temuli bantu kyewuunyisa era kikwasa ennaku era kikwasa ennyiike naye nga kyetumanyi omukulembeze gwanga wanaaba avuddeyo n'abaako byayogera olunaku olwaliro olunaku olwaliro ku nnaku 14 tujja kuba twongera okutuusaako biki bigenda mu maaso. nja kutwako ne kusaidia ya basi z'Abaganda olunaku olwala nkubuli ebyafaayo naye olw'ennaku leero kugambye muno wano ye paaka enkulu nga yatandikibwawo mu mwaka gwa 1970 era nga tax ezatandika okukoleramu zatandika mu mwaka gwa 1971 nga mu mwaka gwa 1973 awo aba gavumenti oba abakulembeze ab'enjawulo mu gavumenti baavaayo okulamu nawo bayingira mu bizinesi eno. Naye mu mwaka gwa 2023 no mwaka gwa 1998 awo Utoda neyingira mu mulimu guno ate mu mwaka gwa 2023 ne bazimba ejjinja lino eraga muno bakwasaganya omulimu guno gwa taxi ate mu mwaka gwa 2012 ne bafiira omulimu guno. Amanya gange nze Shadik Smith mbebaza okulamu mbadde naffe nga mbannyonnyola ebyafaayo bya tax park eno nga bw'ogira abantu bamusoba wano wentera okujjawo
watera okuba abantu abatunda ebintu ebyenjawulo wano wansi batundirawo emmere era ng'abantu abakolera wano balyawo nnyo emmere wansi awo waliwo omukyala bamuyita Naalongo waliwo fridge rero nonna byazingiddwako wano wenjogerera ge namadala gakussa mu Paka Enkadde naye nga olaba tewali business egenda maaso side zeno waliwo abaami batera okutundira n'ebyokulya ne still nawe nonna tebaliwo because amateeka bwe gagambye so nkyakulambuza ekibuga Kampala era nga tugezaako okwogerako n'abantu ab'enjawulo tujja kuba tubabuuza batubuli embeera eno ebayiseeta ng'okuva eri gye twavudde naye ng'embeera ya miranga mu kibuga Kampala amanye eddoboozi nze Shadik Smith tovaawo wano ku Uganda Channel kyenja okusaba subscribinga osobola okubanga onyumirwa emboozi eziyigiriza ate eziggusa ensonga. Kampala tukuli wade boda wallahi billahi tosobola kulaba ka taxi nakamu wano wetuli ku kibizimbe kya mwami Sazi naye tewali kantu nakamu konna abantu baagala kwera bweri nkuta situmanyi Katonda gyatulaza bannange buli wabula buli omu yeesabire mu ssaala gy'asoma amina bye Uganda kati goli mukola kikati nze dwight ndi wano nninda mmotoka zange kuzimalayo zijja mu Kampala kale saa kati okola kikati olwaleero ndi wano ndabakuba koleji bange jasiti nga tewali kikolwa mpozi na buno bw'okumimwa bw'entunda bwe buliwo bw'entunda ne bugilavuzi butoyambwe abavubuka tebanatandika kubba omukulaba abavubuka tebannaba naye nga banyiivu nnyo baŋŋambyeko banyiivu nnyo bagenda kwekyawa babeere nga basitula busituzi birime ebijja mu Kampala bo balisobola okubeerawo n'abantu babeezewo abaana baabwe okitegeera omukulembeze w'eggwanga omugamba kigambo omukulembeze w'eggwanga mutumira nnyo era ne mugamba takisi azikomyewo afazaali zitwaleyo abantu nga mwenda nga bwe yali asoose okwogera